kindeese ensonga ya mwana wange akakwasa shifura nga njagala afuna obwenkanya obw'okusomero. Obwenkanya butya? Njagala omwana wange agende ku ssomero asome. Right now ali ku ssomero fine, naye njagala agende asome naye ng'aweereddwa taatawe, kubanga nange muweeredde okuva mu buto. Njagala taata wange asaganyizeeko. Taata we yani gwe twogerako? Taata we ye Mubangizi Benedict eyayita Bindeeba Raymond. Ba wa muganda waffe Rayp. Simanyi oba muganda mmwe, ndowooza yeye. Yeye? Yes, yenyabo. Obwenkanya butya bw'oyagala? Njagala omwana wange afunenga rights z'omwana wanazifuna, n'agamba nti munnange taata wange leero ku makya nkedde school fees wange avudde wa ddadi, nfunyeeko omukwano okuva waki wa taata. Kyogezako kugamba nti mwami wa Rayp talabirira baana be oba mwana we? Talabiridde mwana wange, simanyi oba alina abalala, naye ebyo tebijja kunkwatako munnange, naye owange tamulabiridde. Omwana wa myaka emeka? Omwana wa myaka 13. Bukakafu ki bw'olina nti oyo ye taata w'omwana oba tozze wano okwonoona linnya lya muntu mu kamera? Sigenda kwonoona linnya lya muntu yenna. Ngenza okuvaayo okutuuka wano ku midiya si kintu kyangu bannange. Sizza kwonoonera Rayp nti mwononera obufumbo bwe bwalimu, nedda sikyagala, kubanga gy'emyaka gye era agenda kufumbirwa fayini, afumbirwe zisirinaako obuzibu ne Rayp. Oba kano akatambi ke yasembyeyo okukola ng'ali mu saluuni ke kakunyiza? Ate kannyiriza ddala. Naye nga Ebigambo tebigula ki? Mbulaba. Naye ebigambo tebigula, kiri kimu kyokka kyenjagala, bwenkanya eri omwana wange. Oba bbuba? Sirina ng'omusajja okyamwetaaga? Nedda, nina owange. Kakati mpuliddeko ng'ogamba omwana ye Shifula. Bindeeba ye Raymond. Kijja kitya ng'omwana musiraamu ate nga Bindeeba si munnange akuze nange ate ndi mukyala musiraamu. Yes. Oyogeddeyo ko noyogerako ne Rayp mu nsonga nga zino? Nayogera naye ng'omukyala era alinjulira. Era nasooka nagenda ku TV station emu netwogerezeganya ne Farida Nakazibwe, nemuyitiramu ebyange, nampuliriza n'agamba no kakati nze kankole kikamu kamulabe ye ng'omukyala munnange, n'amulaba n'amuziriza. Kati Rayp netwogerezeganya naye, twayogerezeganya nagwali mwezi gwa Desemba. Ng'emikolo giwedde? Ndowooza nga giwedde, egy'okukyala gyali giwedde. Yes, netwogerezeganya naye, nambuulira awo, tetwakkaanya, naye nga mu bulungi. N'agamba akutadde, ne mugamba kati mpa contacts z'omwami, ampe contacts. N'agamba tasobola kukikola, naye nga nze munnange nenwadwawadwa, nenfuna contacts, netumukubira, n'agaana okwata, nengenda ku poliisi nempawa 27. Nga buli kimu nkola ki, ngenda neyongerako nempawa 27, era omupoliisi namukubira essimu. Munnange tebyavaamu bulungi, bywa tebyomanyaka bulungi, namuvuma negamba omupoliisi naye naggwamu amaanyi, nagamba kati nkubuulire weyongereyo kuki wa minisita. Saawa eyo kwennyini nentambula nengenda e Kampala, Nakiwala bwe yali atuula, nenyingira gate nembabuuza bulungi nnyo, ne bangamba takyaliwo, era ne puroguramu eyo yali agikolanga ki nga ye negamba kale obwagwe buli kankita ekyo. Awo nenkomayo waka munnange. Tulinayo wa famire wa Raymond gwe yali akulaze mwali muli mukwano gwammwe? Baganda be mbamanyi. Lwaki tebasobodde kuvayo ne bakuyamba essala? Bamudifendinga bamubikka. Oba gwe mubi? Bannange, anti obubi bwange bwenjagala bukole ki? Bw'aba agamba nti ndi mubi, bwenjagalira awo. Oba omwana bamukusoba n'omulemera? Sisuubira nti waliwo asinga okuza omwana okusinga maama we. Sisuubira ekyo tekiriiyo. Ne bw'aba akulimba wa, ne bw'aba akola ki, era maama we yamanya nti ono omwana ki. Okiwulira ekyo, omwana ono mukolere bwe nti. Era senga tekwali kusika muguwa, nali nkola ki? Omwana senga twali waliwo okuteeseganya,
okiwulira naye kakati munange naffe ewaffe balabiridde omwana wuuyo akuze omwana 13 years fayina ali awo naye asaba taata we njagala omwana sivuddeyo nti oba nti obakola ki naye njagala omwana ngaafuna obwenkanya asome nga taata we amuweerera sirina buzibu kasita kinkolera yali amutaddekoko ku mukono ng'akyali muto oba yamukulekera ati yalekerawo ddi okuwa obuyambi bw'omwana bindeeba yalekeraawo okumpa obuyambi bw'omwana ng'ali ndoza nga myaka 3 yes mwayawukana bbanga ki bbanga ddene tumaze ebbanga nga tetuli ffenna mwaliko bafumbo lwaki nvaayo kati nga maze ofuna Rayp munnanga ate ekyo abantu bakirabye ennyo mbu lwakubanga nti Rayp lwaki nvuddeyo naye si yensonga eyo era nga bw'onoogamba nti kati ettooke lyengedde nange essaawa eno wesobodde okumufuna ebbanga lyonna simufunye ne bwe nkubira muganda we essimu ne mugamba nti munnange njagala kwogerako n'omwami oyo tamumpa okiwulira tamumpa Rayp singa avaayo n'akuyita mutuule ng'abakyala era abazadde osobola okugenda gyali n'otula naye ne mwogera mu nsonga ezo nze sirina buzibu Rayp mukyala naye ayina omwana nkimanyi omwana we nkimanyi ayina omwana naye bwakiwulira nkimanyi naye akiwulira era akimanyi bwamukanko nti omwana yetaaga fees biki bye yakuddamu nga ye Rayp yaŋŋamba soka okuku requirements z'omwana nenzimusindikira naŋŋamba back to you era we nazimusindikira kwekuyisa we ennaku 5 naddamu nankubira olinaku evidence ngaokumusindikira yes esimu yange beeriwa mwasinkana mukyane mwami bindeeba twasinkana byali bya kusomero mwasoma mwenna nasoma nze nali nsomera ku ntebe parents nga ye ayateye kitegeeza gwe mukyala mukulu asibangako omukyala omuntu yenna aba omukyala abamuwase kyakuyisa kitya nga owulidde nti akubye Rayp agenze n'akyala ewaabwe olaba obukakafu yali December